Alright, kakati oluyimba lwafulumye dda era nga lulwalinga ku mitumbagano. Lwaki mulwogera linnya lyalwo? Oluyimba bakati lwafulumye dda nga nti oluyimba omunyo lwafulumye dda. Omunyongo. Omunyo. Olabe gundi Jumba Ssaabakabona Aligaweesa byayogedde. Nasi musanyufu wano. Abadde ku Esimanya Ennono TV n'agamba. Basanyufu n'abayimbi nabo sibasanyufu era nga Gravity wonna waali bamuyiiyiza. Bamugambye nti abiyimbe mu lulimi lw'ewaabwe. Pozi muki? Yamanyi simanyi nze naye nga I don't know twebye walaise gimanyi naye nga Wabuyu babeera baki naye bamugambye nti ali mu kutyobola Luganda avudde Wabuyu mbu oluyimba bw'aba ayagala ebyokuwemula abiyimbe muki naye kumpi byonna bimazeeyo yabiyimbye nze ndaba byonna biwedde era yagambye nti ne Lilipazo bwe yabadde ye Busoga bwe n'agamba abantu n'ayitayo omusajja omuvubuka n'omuwala n'agamba omuvubuka yebaka kungulu ku muki nga bayimba nga bazina bw'agenda balaga engeri gye bazina enkudi kakati ebintu ebyo kirabika ndowooza poliisi ate Lilipazo teyasanyukira Gravity nti yeebale baggulirawo ndowooza ne Gravity ko ye ngenda sukumira ddala kyokka ate Gravity omulaba sabe ku bivulu bya NRM campaign abaayo nnyo era ze nnyimba zayimba zimufunyisa ssente kati anaakwatibwako mwanje ate wuyo gojja kwogera ku kutyobola olulimi Oluganda bajja kubuuza olulimi Oluganda kyeki tebamanyi bannaffe olulimi Oluganda kyeki olinako monopole ojja bawulira naye ng'ekituufu kyo kiri nti akisussizza yakisusiza dda naye nga yo wonna waali kyalina omumanya bayimbi banne nabo sibasanyufu. Nze kyeŋŋamba abantu be balina okumukomya batya tetubiwulira balina kumukuba bukubi ajja ayimbe ku siteegi obucupa bumukola ekibumugobe akole ekivulu nga bwe yakikola kati kyo baamumaliriza yali akabola okuyimba empiso tebajja kulaba mpiso kati sira ategeka ekivulu abantu bagaana okukola ki naye ng'ekivulu kimaze musala ekyempiso alina engeri gyeyalagamu ssente wamulaba ke yalikodinga kagundi ku TikTok mbu zino ngenda kuyimba Mwarua zino ngenda kuyimba Simanyawa zino ndi wakuyimba wa ssente njagala babuulira kiga omuyimbi sigate ekivulu kyekikola omuyimbi abeera aliko simanya biki kati abantu balina kugaana buganyi kulaba bintu bye nga yeewolereza kati abantu balina kugaana kulaba bintu bye wano mu Central abantu bagaane nga buli walaga wonna okola ka concert abantu tebagenda agende ewaabwe gye baba abiyimbe mu lulimi lwabwe mpulirawoza simanyi omunyongo w'eggulu oba w'eggulu Gravity yamanyi kati lwaki omunyongo kitegeeza ki by the way n'okugamba nti omunyongo ng'oyita abantu b'omu north abanyongo kiri abusive badde okimanyi omanyi kwe kiva okwayita abanyongo it's because nti if you don't understand their language so for you tend to say nti boogera nyongo like kind of kakati ekyo yekyagezaako ate okukola kimbo yeewolereza mbu omunyongo era nakyo kiri abusive okitegeera munnaffe atuwuliriza ge gagaffe wa Gravity ye kigambibwa era kitulagira ddala nti yeevaako basussizza nnyo bayimba ebintu ebyamakulu oba si kyekyo bayimbe mu lulimi zaabwe bwe bayagala kuwemula kyova olaba oluzungu lwo lwakimala yimba yawemulira mu luzungu naye nga anti lyabba abazungu kiba bagamba e Bulaaya nga tobiwulira kibagamba e Bulaaya kubanga abantu balabanga abantu nti oba oli awo tebalina nsonyi bayinza kuba bambala obugoye obumpi ennyo mu biseera bino ndowooza kuba byo ekigambo Bulaaya naye kati oyinza kuyita byeri n'obireeta eri bajja kugamba okuli ekisiyaga it's very fine nawa ne bafe bwe kiri okay kakati waliwo vidiyo ezibadde zitambula okwo ku TikTok nga ziraga omukulu Wizomanizo ng'akutte ebintu bya maneja we Chaga ye maneja ng'abifulumiza nti genda
obuntu buubwo nga mukambwemu mweri nyumba ne balamba mbu yamugambya yeetonde n'agaana okwetonda kati tetumanyi kyagawakola ki anti ye abadde tayogera ki kyeyakola mubuteeke wali mufulumye mbu ne firigi yiyo ebadde ereeta emmese mu nju yange genda onoonya n'akusuza nze mbadde nkusuza nkugamba Kyaga n'okutuusa kati talina waasuula bamusuza musuze oleka subhanahu Kyaga yayimbako ne Chameleone yawandikira Chameleone ennyimba naye nabo bakisuusa nedda bamugobe Kyaga manizo amugobi oba yakutte mu mva za bosi kuba naku ezo mbadde ndaba nga Wizo agamba agenda kuwasa mukyalo buli bwe yakuba emikko bamuyitaani bagenda muwasa bagenda kwanjula oba ku mbaga oba something like that baaka bayanjula yagenda ndowooza e Rwanda nga yakava omubiika emiggaawo baddamu laavu n'agenda e Rwanda eyo naye nze togimbikka n'enzira kakati ndowooza bagenda wa ku mbaga ndowooza wagikubikira ndowooza mbaga bayanjula dda kwanjula bayanjula okay naye kati Kyaga bw'abeera nga abadde asuula ne bawizo kati asuula atya kati ye bw'aba agenda muwasa akola atya agenda kwawe kati musajja mukulu Kyaga musajja mukadde afuna eyo gy'abeera gy'aba atambulidde oba kirabika abakyala be bamwetaaga bamuyita buyisi n'atwala emirimu gye okay kaakati omukulu Sami waliwo omuvubuka oba musajja Sami wa Mighty Family oyo comedian yabaddeko ka interview n'atubuulira engeri munnange gye baayawukanamu ne Alex Muhangi n'obutaddamu kukolerayo mu comedy store kiki kyali kyo ebintu ebyo biva ku mukulu Bobi Wine kuwagira Bobi Wine ati bano bawagira ate Muhangi weeri mu biseera ebyo Rain nga tabagoba bamawulana ne Rain kirabika ndowooza alaba talina gava mu bizinensi ati nekyo nakyo weekiri mu 2021 mu kalulu ako we bakwatira Bobi Wine we bamusibira mbu Alex rather Sami ya recordinga videos ezali zikola ki free Bobi Wine videos ezikola free Bobi Wine mbu era Alex Muhangi n'akola ki n'amugamba video azijjayo kubanga yawadira Museveni abireetamu politics ko Sami nti Sami n'agaana ozijjayo era Omuhangi we yamugambira nti togenda kuddamu ku performinga ku comedy store stage eno ati comedy store wano si yatandikawo comedy oba kitegeera wabaddengawo embaga y'embaata wabaddengawo ebintu bingi nnyo ebibaddewo ne bakambira baaliko abamanyi mu Pride Theatre baaliko abamanyi kati omuntu ayinza okujja n'akola ekintu ekifaanana comedy store nekimenyawo comedy store essaawa yonna so nze sirabawo makulu mu ebyo era nga Sami yayongedde okwenfasizinga nti ye galinga yeegombera ddala Bobi Wine era nga Bobi Wine is his inspiration era nga yatandika dda okukola ki okumweyongako oba okumuwagira nga tannaba na kujoininga politics era bwe kiri era nti bwe bamusiba nali nina okwogera bagambe nti free the man release him kati yoko Muhangi tibano bonna abagobera Muhangi nti oti mpozi era Sami n'agamba nti oke akkiriza era nga atuusa okusiima kwe eri Muhangi kubanga alina opportunities ezaamuweebwa mu kaseera ako era nga akkiriza nti maybe Muhangi naye yali afeesinga political pressure somehow that's why yakola ekyo so kirabika tamwinaako buzibu asigale ng'awagira ekintu kye nabano bagende mu maaso n'ekyo kye balowooza nti kyekyo tuba nti Sami yakava mu kkomera bijjo bamufata baali bamusiba ekikyo era byebyo bannange balina kyengenda okwogera
Tubireke. Kakati Bad Black poza jo twabongeddeko. Black ayagala kwekula nabbi. Ndaba wali bagenda kuba amasasi. Okay. Kakati Bad Black yabaddeko n'omukyala Susan Makula, omukyala wa Bujingo. Nga bali mu kunyumyamu. Agamba nti Susan naye kati namba 3 waliwo namba empya. Ngoli namba empya se. Haji Bujingo obe enamba empya yaleeta soda. Yaleeta program yo. Mukama bawe soda. Bawe soda. Endiga jeyo ku mimiro zikole zigogole ku mimiro. Era munnange ndowooza obeera wali musaala nga bw'okola ki bwe weweeza ne ku mubiri nokoyogedde ekyo yandibanga ebintu bino olinga ate tabikola kiteeke ennamba nze waliyo omuntu yaŋŋamba nti Susan yatabuka ganda lagi twali twagaana ebyambu Susan yatabuka anti bitandika bwe bityo togayanga mawulire muganda wange. Kale sebo. Kakati yabadde anyumyako ne Susan Makula nga ndowooza anyumya eyo najja neyo okukola ki eyeeze emirimu gye yali akola egy'okweryamu. Era nga waliwo yagambidde nti sebo ye yalinga abasajja bana Abachina olunaku nga same place same time same bed. Bakiyita batya ekyo mu luzungu waliwo yakiŋŋamba Mukama Katonda. Era n'agamba nti ekyo yakikolanga kubanga abantu abo tebamalaayo bulungi. Abachina abo n'Abayindi tebalina tebalinawo waaka. Tugamba ono ayambako munene oli n'ayambako munene oli n'ayambako munene. Beekuŋŋaanya ne bakola ki? Tugamba basobole okuweza omusajja ekitundu ky'omusajja owa wano waffe. Naye gwe obadde okimanyi nti Bad Black yatandika ebintu ebyo nga ali mu senior 2. Ebyokwetonda? Yagambye yatandika ebintu ebyo nga ali mu senior 2 first term. Mbu boyfriend wo mu Kyotala yamutwala eyo ku date eyo ku Zaxi pub. Naye gwe okimanyi nze nabeera ku ssomero nga sigendangako ku date wadde. Olaba nakati togendangako ku date? Ulira in school. Okay, let's talk about school. Let's talk about school. Abaana abo bidi bajijjawa ng'otya okufuluma bakitegeera batya nti bannange saasomye nti bannange balina vudde okusomero nazunze. Ekikulu okyali mwana muto nnyo nabadde nkubuuza ngambye in school anti kati wakula in school kati wakula wafuluma aweeru wakula anti era ekibuuzo kinene nnyo nti wakula ekibuuzo ekyo kinene era kirowoozeeko ng'okiddamu kati wakula tekumala gaddamu okuba olina emyaka I'm 18 and above. Okay, nekyentegeeza kubanga ye Bad Black yali tanaweza 18 she was 16. Nkubuuziza kati wakula ng'olaba ndi kito. No, look at me. Look at me. Look at me. I'm a baby. Birthday yadde kozi. Byenjogera byachana kito. Birthday yadde. Ndi kito. Birthday yadde nga 3 January. Bagambe ndi kito. Gwo ndaba. Olaba byenkola, olaba byenjogera. Nkubuuziza ekibuuzo tokitegedde naye tugende mu maaso. Nkubuuza kati wakulowooza nti amugayo mwetina kale tugende. Nze mbadde manyi wanene Uganda omwana yenna awezeza 18 no above gwe bagamba nti mukulu. Era n'omwenge batugamba is not suitable for persons under the age of 18. Okay? Gwe n'oba oweze nti ojja kugonja kuba oli musiraamu tojja kugonywa. Anti olaba ab'omwenge bagamba 18. Kitegeeza wempeza 18 I'm old enough. Yeah. Just old enough tukitegedde. Naye mbuze wakula. Okay, kakati eyo ku Zaxi pub Bad Black gye yasanga abaana ab'obuwala ndowooza ne bamuyitiramu emirimu egyo banaalaba ng'ayita. N'atugamba mu kaseera mpawo kaga ate nga tafuna eggwako ate nga kwegamba bambi story ye eri awo.
Era n'atuukira ddala ne kweri ffenna gye tumanye yamutwazaako mu nkomyo. Mukama Katonda naye okubulire omwana wagenda mu senior 2 era ebyo byokugendagenda ebyokutambulatambula sima yagenda akyaleke bayidebe kati saawa ebiseera kino sadvise nga muzadde ganti omwana wange kati agenda awummuleko olaba nze n'ekisulo kityo kiteekamu beera n'omwana wo muganda wange beera n'omwana wo abaana ensi yatabuka mbu omwana simanya agenda wa simanya agenzeko wagundi simanya kati mugundi kamutwaleko okwo naddala abaana abawala beera n'omwana wo olw'ensonga azadde bamu ng'akola mandi to mandi ng'omwana ali mu kisulo amanyi bwaddeeka yamutwale wa muganda wange gundi kati kankubulira ekintu kimu kati kiringa bw'onoobeera wano ng'olina gy'obeera wapangisa o wafumbirwa kale nga wafumbirwa kati n'otwala sisita wo omuto ewuwo ajja ewange yagala gaana nti mulamu wo nati wuliriza mulamu wo nga bali mu egi yemu ati nkugamba mbuliriza ate kati weewuunya nnyo nti ati wulira ogambye bwe ntwala sisita wange mulamu wange sikitegedde bw'otwala sisita wo ewuwo awummule nga wafumbirwa bwe ngamba ti mulamu wo totegeera mulamu wo yabaani baganda babbaawa kyekitegeeza nanti kubanga ekigambo kikozeseza mu butuufu bwakyo nti mulamu wo nga benkana ne sisita wo oba kale bwajja ne bakwatagana gwe tosobola kuki ebiseera ebisinga obungi osirikira omwo era aba amanyi nti boyfriend we yegonde oba kitegeera so olumu nebbaawo asobola n'omwesala don't mention let's go okay otiddemu